Okumanya shows z'aba Ebons zinyumira nnyo abantu era ne zibasomesa empisa ennungi. Abantu ba bulijjo bo shows z'aba Ebons bazoogerako ki? Omuzannyo gubadde mulungi nnyo naye enkomerero yesinza okuba ey'akabi ya bode nnyo. Omuzannyo gubadde mulungi n'eddoboozi sikyasobola kwogera. WhatsApp, it's really fun. Mwebale kujja libadde essanyu jjereere tunyumiddwa. Mwebale kujja Dubai naffe ne mutusanyusaako mutujjukize waka in fact. It was my first time to come even to this place because I live in Abu Dhabi, but I appreciate everything. Tusanyuse nnyo, shwene ebadde y'amaanyi nnyo. Era tubanne tubasaba mukomewo wano Dubai kubanga sheenu tebangawo. Kyetubadde tusuubira lekisuse nawo. Nava Uganda nga ndaba ba Ebonies nga sibagwa era nawulidde nti bagenda kujja balina omuzannyo omupya bagenda gusabukula nagambye nnina okubaawo. Asante mwasabye ntono tunyumiddwa nnyo. Ebonies tunyumidde, Bob Wine, Katalani kusasa tunyumiddwa nnyo yonna yodde. Njagala kugamba Bannayuganda nti ba Ebonies level gye bakolako ebintu yesusse. Abamu musanyide muleke mbulabire mujje mubirabire wano. Kasa kintu kisuke ekyo kyeta international kiba kigenze ku next level. Era kampuni tuna yaba Ebonies yoke tukikira kati mu ggwanga. Our shows are watched by a variety of people in Uganda. Ebonies bakabinyo bali international. What they are doing is really wonderful. I love the show wallahi. Bebale kuzanya bulungi emizannyo gya mirungi giyigiriza abakyala abafumbo kubera abakakamu. Show ya kabi mwana Ebonies yesinga mukina ekintu yesinga. Abana b'Ebonies bambala. Banange muzina. Mutulage gyagula ebyambalo era tuliiteyo. Senga tozesinza okunkuba. Nze yonna binkubye. Sharon oyo obugaye bwayambala bunkolera. Mwana ekintu kinyumye kyakabi nnyo. Sharon anyumisa ne Ketra ne Barnabas. Twazenga abantu bangi bane basigala wabweru. Bakole show katugeze nti oba okuva ku ssaawa 6 batekawo show ne gwa ssaawa nga 10 then abane bayingira kuba tubadde bangi nnyo abane bafikira ne wabweru. Tebazanye Dr. Bossa ate ayongere maaso n'okutendeka abaana be bagende maaso Katonda abasasire ekibiina kyabwe kiwangaale. Kibadde too much banange, it was massive. Kibadde kika nnyo naye ekisembyeyo kye kibadde ekika ekisinga. Sitegedde muntu bamusalamu nkasigaddemu nnyo nina okudda neeyongeze ndaba omuntu bamusalamu batya. Tetutomye tuweddeyo bulungi lwakuba obusente babadde basabye butono nnyo. Oddako babiteekedde amboole kuba okuyigira bannange kyalisa kya Mukama. N'ebibiina ebirala emizannyo babeere nga babisomesa kubanga kino kiri waggulu nnyo. Mayi waliwo kintu kimu kye bagamba nti if you cannot defeat them you join them. It was very wonderful. It was so funny, and even if I didn't understand all of it because it was in Luganda, I could still understand the emotions and the expressions. So it was very wonderful. It is the best show. It is very nice. And cheers for Ebonies, and we are salute for them because they are the best. It was a great show and there was a lot of passion in it, and I liked the music especially, and you could see that the people on the stage had a lot of fun, so I enjoyed it very much, especially on the first day of the year. Thank you very much. Bannange mizannyo gya Ebonies nga mirungi talent gy'olaba. Dr. Gordon Nzuguma dancing okunyumirwa anyumidde nnyo. Fauziya Nakiwonika, she's very talented and also. Nesinza okunsesa ennyo kwe kulaba Bossa nga bamutemako omutwe ne Sharon naye gwe batemyetemye emikono. Mubadde mulungi nnyo naye neewuunya ka magic ke mukozaako omuntu oba guvuddeko gutya. Nja kujja finding out nja kuta ne bannange bano balabeko. These Ebonies have taken Uganda to another level. We have been seeing the Nigerians and we didn't know that Uganda can be better than Nigeria. Nkomawo neera. Mulungi nnyo. Excellent. That is what they call drama. Siyinza ttoma nga ntomera ki balenyana bongera ssente. Baddemu ebyokuyiga bingi. Tenyinza okugamba bannange abatanalaba muzannyo guno omusubwa guno omuzannyo guli educative buli omuvubuka yenna ng'oli eyo wandisaanye n'ojja n'olaba omuzannyo guno gulimu ebintu ebyewuunyisa. Naye munange simanyi bwe bakola ebintu ebyo ne basala omuntu ne bamubajjulamu. Bannange nze kino sikirabanga nga basala omuntu live. Bannange mujje munyumirwe esho kino kikabuka. Guno omuzannyo nsaba bawongere okuguzannya ne mu bitundu ebyenjawulo. The kids really need to understand that money is not all. You can have money from wherever you got it, but if it is that money, it will not take you far. I really loved it. I really love the Ebons. I really love them so much. Bwe kukyasinze. Neera tulina okudda. Gubadde mulungi nnyo era nnyumiddwa ebibaddemu byonna kubanga gubadde guyigiriza mu bintu bingi abafumbo awamu n'abatali bafumbo. Ng'abafumbo
ekisinga okuyigiriza ddala nti wobeera ne munno ng'omuyina nga mwagalana omundi agukuyigiriza okuba nga oli mwesigwa eri munno gw'oyagala. Show ebadde nnungi nnyo eyigiriza ku behavior change about HIV AIDS, about promiscuity. Yes. Please keep it up. Guyigiriza naddala abakazi mu bwenzi bw'abakazi n'obwenzi bw'abasajja. Gunyumidde nnyo ebitundu byonna. Gwabonera munonga. Nze gunyumidde nnyo era nja kudda. Gutuwadde nti omuntu olina okwegendereza mu mbeera ze tuyitamu ez'enjawulo. Banaye gunyumye nnyo era nnyumiddwa era ngizeemu obutakola bwenzi. It was cool, it was thrilling, very educative. Let everyone come and watch it. Information yeno bendeseyo bonna abatazze wano mbagamba bannaye mufiisengako akadde zino enaku baziplaningire bajje banyumirweko bannaye binyuma. These people are very creative. It was fun hanging out here. Ebonies buli lukya etuyiyiza ekintu ekirungi ate ekitegeerekeka. Ebonies gye tusinga ogyagalako teringamiza abantu balikola show noba nga basasudde ssente zo ate ne badda mu kunyumya oba ne badda mu kuleeta abayaayi ne badda ku stage okwogera. Ebonies ekwera ddala ekintu ekirungi n'osasula ssente zo n'omanya nti waziganyuddwamu. Era nsaba ebibiina ebirala ebyakatemba bikoppe enzannya. It's entertaining and educative. Ebonies we basinga. Mulungi nnyo. Seriously.